nsooka okulongoosa nze nganze nsooka okulongoosa kino ekintu kyabadde kikyamu bandaze akantu akamu nga nakkungu oba nakkungu ng'ali mu kuvuma ani rabadaba ekikula kye oba mannyo bitya ekyo kyabadde kikyamu era rabadaba ekyo nkivumirira bwe tuba tukola bino ebintu bye tubeeramu jokingire ate tetujja ku pasonero z'abantu naffe tetwakula bulungi nnyo tife tweyagaza katonda tubiseeko bubisi kasubi ne tuba nga tuli we tuli okitegeera so rabadaba ekyo anankane yenna yakugambye kyabadde kikyamu era nze nsaba basonyiwaabwe. Now having said that, actually labayo n'omuntu eyamuyise ebyamannyo gwe mulabe ekikula kye si yeeyagaze nnyo kakati now ekyokubiri nze badde nsaba muganda wange rabadaba aconcentratinge mu kutwala mukyala we mu honeymoon nga we yaconcentratinze okusenguka okuva emuyenga okudda emunyonyo yazeewa kati tolaba nti yakitaddemu amaanyi kubanga ekyo kyali okitegeera muganda wange kakati olaba wataddemu amaanyi n'ogamba wano mbaddewo emyaka 8 emuyenga kansenkenzirebwa emunyonyo kakati gomanyi information aliwo nti yazze mu nyumba ya mukyala kati naye kakati rabadaba wamma otulaba ffe bye twogera ku social media tumalako abantu stress ekyokubiri twogera ku basita webalize ne Allah oliwa Allah webaze Allah nti no tukyakola ki tukyakwogerako nga ate ka music kakendeera mu sikyakyo gwe tukimanyi abaana katuli kubutida Daddy Andre Nina Rose tuba tulyawo nga shiba tukubye kati webaze mukama nti kati kayo wisdom akola ki akwogerako kubanga kirizagana rabadaba kati fe trendinga kakati ekirala rabadaba nakyo wakozeemu ensobi kankozesa ekigambo Madrat Anchiko kye bagambye ndowooza ebivumo ebyo wabaddewo omuntu gw'olina obivuma lwakuba watugasse watukoze era oli omuntu omulala ye yeemanyi yatuvumisiza ebivumo ebyo abadde birina omuvumibwa ekyogeza kati olaba osobola omusaba ripooti ya P1 nga tagirina osanga ngeza bugeza naye kati olaba rabadaba watunyonyodde nti gwe wagenda Makerere n'osoma degree sema information technology okay kale naye kakati ate kati rabadaba Madrat Anchiko nabo ba graduate ate mwenna combine mbasingako kubanga nze ndi wa masters ekyokubiri rabadaba we baboogera nti olina degree tebakomawo bakugamba bati for example nti nze nyina degree ey'okubala ebitabo era nayitira mu second apa kwegamba okumalayo okulaga obukugu bwo tebagamba bugambi nasomera Makerere kakati Makerere kakati wenali Makerere nyina degree ya information kakati Green Hill kati now rabadaba kati Green Hill ani agamba nti erisinga n'obwakabi nze omwana wange gyasomera gyesaagala kwogera basasula miliyoni 2.8 nze ndowooza esinga Green Hill tokiraba wamma kati ekyokusatu kati degree eyo bw'oba wasoma information technology kibajja kubuuza gwokoledde Uganda kati covid wuno waali twagala abo abayiiya sebo oyiyiizaayo kimpiso kakobera musaayi okay kale ku computer kiki otukoledde mubayiiya gwe mbuulira mubayiiya rabadaba mwali mulaba kubanga kati yangambye information technology kozi bakola bate akanika radio I don't know cheka kati nze nange sibimanyi bulungi information technology bakola bate sibitegeera kubanga waliwo omuntu omu yangamba ali mwana akoza mutale yangamba omuntu wavanga Makerere nagamba yasoma computer technology information bitya ebyo dira computer jimutekerere maso mugambe nkolerayo ekintu ekiri extraordinary ku kino ku computer ojja kulaba nga asindise email otegedde kati nga n'omwana atasoma agimanyi kati nze mbadde nsaba toyogera nnyo degree yo wagimazeemu amazzi nga wagiyemu amazzi nga kiko we bagambye kubanga kati for example nze kati ndi mubazi wa bitabo I'm an auditor by profession company mekaze mbalire ebitabo nembiteeka ne URA NNS gamwecho kati era osoro kujja nenkulaga kekyokubiri wagambye mbu byagambye kakati dana ekyobola bebivumo bya rabadaba ate bya kito omanyi kati olaba wolwanyeyo eyemuyenga mulwa kwa mutyayo emuyenga ofuka oluso ofuka wenga kati for example kati olaba emuyenga eyo kati emuyenge abantu enjala ebalumirayo nnyo kakati ne bawenga kati kangereze nkijja kuki amanya Mushega yagamba yeewuunya omuntu Bob Wine eyakulya mu ghetto ne yeeweerera paka Makerere
n'agagawala ku myaka 2 n'afuuka biliyoni ku myaka 28 n'azimba ennyumba ku myaka 24 n'avuga Escalade yasooka mu bayimbi wano mu Uganda ku myaka 30 yesimbe kwa president ne kugiri 34 yafuuka mu pyo ba 33 kakati n'amala n'agama nefa abaana betuzaalidde kololo basiba mu ntebe nga bafuba obufuuyi kakati olaba Rabadaba kati nno gwoli muyenga naye waliwo asula ekkolo yagamba abaana basiba mu ntebe nga balya biberenge na kufuwa bufuuyi kati kansubira toli k'omu kwabo ababeera eyo muyenga kololo nga musiba mu bitebe kubinyampira okisegedde naye kakati ekyo nga nkimaze kati Rabadaba ebyo tebabivuma bantu tosobola gamba mbu nze nakulira mu kikomeramu kati lwakubanga sisobola kukkiriza naye abo abaana bange abo balaba wenjogera Oluganda oli yabayigiriza Oluganda kakati nfuba bufubi kola ki wano wama sikikomera kakati yagambye mbu kufe abali awo kyovalaba ebivumo Rabadaba wankoze ebivumo ebyo gambanga wisdom nkuvumye kino furufiga nkuvumye kino madrata nkiko nkuvumye naye kakati kinkalubiza kati for example wammalabayo olaba ambiance weri pero sense neyo giraba opposite frat eriawo wenkulidde nze nonda Muhammad Nsereka wenondera chairman wange yekagwa Kampala Central si bako ebyo ojapangisa kubanga kati jukira kati oyapanga iye yagambye asenguse si yakyogedde teyakyogedde wamma iye ate kati ngateka bagamba yagenze wa mukyala lwaki otega omusajja bamukube yasenguse mbu n'agende wa mukyala ekitali kibi osegera kubaka kati nange makona ku covid engeri gyatuvugamu singa mbeera Rabadaba nga music yakenderamu nga ate abaana bandeetanga baddadde Andrew banina Rose bashiba nefuna omuwala n'ava mu America oba UK najja n'emitwalo gy'eddola ng'ena osegera makona nzo ndabako wano mba nayimusedda mbyogera anti kati mpareza mukwano gwange Rabadaba mwaba mwogerera mba nayimusedda tonda ati ndi kuwa singo omwana najja nga avudde guni anti ebiriwo biraga kati olaba wayomba gwe lwakyayomba singa tebadde bitufu singa aseka naga bana mmwe nno kati omanyi lwaki genero yasekaaga nga si bitufu kati genero enjawulo ya genero Rabadaba genero yafuna omuzungu oyo yali wano genero omuzungu oyo agenda okujja genero nga star akuba ekivulu n'akibamba bwati otegedde kyoboolaba abaagezaako gamba genero nti nno yafumbirwa omuzungu bafu bafa n'endowooza zaabwe ez'ekisiru kuba genero yali star gwe tewalaba ku genero oli wakajje Kampala gwe genero ng'akuba ekisaawe n'akijjuza wali kakiri nti ye kyoboolaba abaagezaako kimugamba ebiseera bino baaswala bokka kati naye Rabadaba tugenze kubanga kati Maggie kale is a white person in a black skin kubanga mutuuze wa Bulaaya okitegeera azze ka music kale kakendeera mutolaba kale Rabadaba ina hit ki mukyamu olw'emyaka 9 yemeka ekimanyi mukyamu suri gwe nja kukuba engolo omanyi kye bayita legend Rabadaba asobola n'oyitaawo abantu ne batategeera nti Rabadaba ne bagamba obuno waawe mukongo muno temutta kigambo legend olwo kati Moses Matovu abeki malayika kakati ekirala Rabadaba mugambe kati ogeza kirwa mbadde njaga kwogera ku kyokupangisa Rabadaba aleme kulemesa baana bazimbanga weri nansana babavuma mbaana mmwe mbagamba naddala abayimbi beera ewalanga wo nalaba ono omusajja owabirasita ebiwanvu yayimba Mad Tiger ng'alina akayumba ke ruumu emu oba 2 nga kali eyo mu mazzi naye nga we kakati Rabadaba n'onoosula emuyenga nga si wuwo kati okitegedde ndowooza ekyo mbulidde abaana era bayimbi mmwe nze I respect Maria kyeyazimba enansana Kapala alina n'ennyumba z'ebizigo kati abasinga Rabadaba to me kati wongamba comparinga era nze abaana basula enajjera nga bapangisa they don't deserve my respect kati anti kakati labayo kati ekisooka sinze njogerera Chali wange oyo ekyokubiri asobola kuba mutuufu kati gwe wali owuliddeko Chali wange ng'ayimiridde kazindalo kanatandika era jaga my names are this nakomaawo kakati sentence bate nakuggwayo asobola kuba mutuufu kyogamba full figure tasobola ku constructinga
kigambo kyonna mu English. Lwaki oyagala okumenya abantu? Yagamba yali agenda mu parliament naye lwakubanga simanye ennimi ezikola ki. Tomenya abantu. Yuyo abadde ayagala kuba prime minister muzeeyi n'atamulaba osanga ndowooza luzungu. Osegedde kakati ye full figure tomumenya oli ku ky'oluzungu era nze saagala bawe full figure kifo nga kyakwogera mu luzungu kozi nga Luswayiri ye Luswayiri alumanyi. Kati ekyo Rabadaba asobola okuba mutuufu kubanga kakati labayo ebifo bibalimu byaba luzungu byayagala ebya prime minister yabadde ayagala kya prime minister era nze Rabadaba kankubuli amazima nze n'okereyo kya n'oŋŋamba kale nga woovuma ebivumo by'ekito n'oŋŋamba wisdom toyina mbaliga kale mwana gw'ogira obutaba na bitegeera sibirina kati ng'oli w'omugambi oluzungu kyamazima mba muwayiriza kubanga nange sirabanko oyo kyali wange ng'ayimiridde akola kyafuwa luzungu. Ekyokubiri ate omuvuma luzungu kwa luzungu Rabadaba kyerabidde abantu abataasoma wano bangi nga bali bulungi era abantu tebakyabavuma butasoma. Education only does not guarantee you success. Singa isima yayina yenayini mapeera ono isima simigu osegera kakati kwetola ntino kyasula muyengo opangisa ne degree yo ya information technology kakati information obo mukolera mutoyi mu compound osegera ekintu nenga omwana omusanga mu kikubo nga tayina wadde ka certificate nenga 9 duka nga li milioni 10 mwaga mwatano kati yo mukola kati laba simanyi Maria kiyasoma kasimanyi nti wa Maria kiyasoma naine bangalu ya nyumba nansana tujita kuna tujegomba laba seka umaru mufere kale alombe duwayo bekolo batekola ne mulabe aina kalina Rabadaba nekati Rabadaba sijja munenye kwa kati olaba Rabadaba wadda kati ye bamanya abagagga be Shanks VVD Rasta Rob MC kubanga kati be yakuliramu Sematimba kakati guno mulembe tagumanyi tamanyi nti n'abaana bazize bagagga bavundu kakati Rabadaba osolo mugamba aganaga nga tamumanyi osolo mugamba nti Rabadaba yabagambe nti ye businessman eruwa ate bajogerera sebo farmer Uganda buli ngoyagala okwata omubbi yesiba mu bulimi bwe yagala okwata omubbi buli omu ava waliwo n'omukyala yatugamba mbu yatunde embuzi meka 2 n'agula ettaka lya UBC kati tolaba buli atubba wana agamba mulimi kati Museveni nga yetavaayo kweyogerera nnyo nti mulunzi kubanga ente tuziraba nze bwogende wafu wali empambire bagamba wa wisdom ne byalima simple as that tobyogera bwogereza olima wa fe tulimisa nsawo yali misaki ngalo mutwe kati ekyo tolaba kati buli atufera basajja biwempe yavayo n'atugamba nti mulunzi wanti tugenda okudda wali ne bamuga tubalire mu yagamba akamyukamu yakatunda ne kagula ente 10 ne kako nga byagattamu tebikola ki gravity n'akubamu oluyimba actually kati gwe bakutuma gwe kati gwe lwakubanga kati gwe osobola okutya gwe bakutuma Rabadaba ne gravity oleetaani ng'onoonya akuyamba financially kati tujja kwogera musically kubanga kati buddira gravity nadda wali n'omugamba badde wali ne Rabadaba asobola omuyizaamu 4 ne kati gwe bakutuma kwaba ababiri agenda okuyamba financially odduka wani kwa kati gravity n'omuteeka wali najja buziba ntu mulaba bamufuuwa ssente nga tayimbye kyenkugamba kati naye kakati Rabadaba ba gravity asobola kubanga engeri gye batali ba mulembe nga ba gravity ba mulembe guno nga tabamanyi yakyamanyi baani oba kati ne balabe yali amanyi bagenze bafa radio kati asigadde amanyiwo wizo abaani bitegera kati simunenya nnyo naye otherwise nze I celebrate Rabadaba mwagala nnyo nsuula olunyiriri ndusuula nendukyusa naye kati by the way what was that naye kati kubiri ebiseera nga tukyali mu primary kati era nze kankubuulira Rabadaba ngenda musanyukirako olaba Sizamani yali e Bulaayi Rabadaba nga Sizamani yalina hiti wano yagendere yuko ganirayo kati Rabadaba music waba aganyi wamanze blood ngenda kuwerekera ku kisaawe nga nze nkwatidde ensawo Uganda enyiga n'abatufuga babbi wofuna omwana muwala wuyo magi tannabakola ki tannabakukaddiwa na kujjanvi genda actually atenze Rabadaba kyanyigidde kyabadde kimu wamanze nagambye nti omuntu yenna ayagala omukyala nga grenade yamwagala bw'aba yamwagala simanyi oba yamwagala naye wembiwulira mba mujjirako enkofiira kubanga grenade fe tumuyita basajja mivule
osegera omusajja akosa ebitundu ebi omuvule gwe n'emimwaji tomwepangako ku bintu ebi era nze wendaba omuntu agenze grenade waayise mpanika emikono nenga grenade ani oyo Rabadaba oli wakabi kati naye ate Rabadaba kyemutyako twali tuli awo Bad Black najja n'agamba bannange omwana oyo mulawo mu bumpi bwe oyo omwana kankubuuze gwe musajja gwe makono kino okimanyi wadde wakajje Kampala Bad Black abadde n'omuzungu kyonna kyekiri abadde ne Medi Sentongo abadde naani ne gwali naye mu buliri gwatulaga oyo alina enviri z'abakazi Bad Black tavangayo muwaana ekikula kye naye yawaana ekikula eki kya Rabadaba nga nkyadda mu njogera olaba omuntu obeera awo ssebo Bad Black n'akuwaana oba wakabi omusajja munno waakusinganga ekintu okola ki so Rabadaba nze nkujja era we nakola nga olumbye eyo Gravity waayise wadde Gravity tumanyi nti basajja mivule naawe twagamba owaayi gwana asobola oluguudo olwo era olusobodde manyanga ani gwe njogedde Rabadaba ani grenade we yali ali kubanga grenade tumuyita basajja mivule bwe twalaba Rabadaba nga ogenzeeyo ne tugamba ojja sobolayo kubanga olaba wasobola olubimbi lwa Bad Black oli wakabi kati kirabika Rabadaba naye ekyo tasobola kinyiigira kwamu naye woba owakabi oba ki wakabi naye kati nze Rabadaba bw'oba ogenda Bulaaya nja kuwerekerako oba oyagala mpapula kasita ojja kuba otulese Uganda ekyokubiri love does not matter oba oyagadde bikoze bitya simanyi oba oyagadde Naalongo simanyi tofaayo oli omugenzi yamuleka Naalongo yandifudde namwandu bw'atyo ng'ali awo so Rabadaba amanze I celebrate you just kale bino ebivumo by'ekito biveemu nti nno gwe bazadde bo simanyi bakuza mu kikomera naffe ate gwe nno naffe abaana baffe tulina basukaali ababakuuma kakati ebito bivuma bya kito Kampala nate nno bazadde ba Madrata Nchiko bo basobola okuba nga tebazimba Kampala naye ba Madrata Nchiko bazimbyeyo kati kireka bakabi kati ate Wisdom kupozi oyagala njagala wonookiddamu nja kuleetera ebyapa mbikuleete naawe ongireyo ebyapa byo simple as that nabigireyo Isima Olex genda okanoonya genda ku Gospel Live ogambe Kai Wisdom versus Isima naleeta ebyapa mugugu bwe guti simple as that gwe naawe leeta ebibyo abalina ebyapa ebyekampala kubeerako Kyaddondo gwereeta ongambe kino kikyo nze nkube simu babikebere mu kompyuta nja sasula oba kiki katoyogerera nnyo ku bugagga bwa famire twabuleka nze okujja kugamba nti wali bukesa we nnondera we waffe naye ate sizimba nga ku fulaati ye waffe najja kuzimba byange kubanga nakuzibwa